Baniriza abali ku Kakos Facts 256 mwe bali kubanga mutugoberera bambi subscribing nga sharing nga linki tubenga tunyumirwa. Of course nze Kakos edozi lyange nzize nkunyumize okutongoza enyimba empya eza Spice Daina EP eyenyimba omukaga naye nga sinaba kubuulira byonna byonna ebyabaddeyo njagala kusooka kujjukizaako banafa ba higher level to one travel agency batutegekedde trip tugenda mu Western Uganda ngenda kusomeza 5 mwezi ogw'omunana lwekyo where tugenda kuba tutambula nawe ate tusule ku Lake Munyanyange Caves and Lounge tugenda kubanga tusula nolwekyo just know kuba ku namba z'essimu ezo zolaba ku post eyo ojja kusobola bulungi nnyo okumanya byonna nga bwe bigenda okubanga bitambula. Booking kati osobola okulaba ng'obeera omukwaba bajja okugenda ate tunyumirwe yonna gye tugenda okubanga tutambulira. Spice Daina the star girl Kasupaisi katongozeze nyimba mukaga EP namba ngerika nyimba mukaga. My God, ngenda kubuulira baani abali ku EP eno ani yagiwandiise producer ani banange kyabaddeyo. Just know everything was kati mucho kyenjagala okugamba nti twagitongoleza set zawali eri emunyonyo banange kyabadde. My God, anti Kakos bw'owulira yayitibwa mbitibwa yayitibwa mbitibwa nagenze n'abakozi bananga balubogola simba gowama nekinyuma bwetulula eno bwenda bandawusi bwetulula eno bwenda batina nenga. My God, kiki kino kyo naye nga kyonna njagala okubuulira nti ku nnyimba ze zeyatongoza EP eno eriko enyimba mukaga kuliko Emergency eno yafeaturinze Dr. Jose Chameleon, kuliko Sirilejula, kuliko olwimbo lulala baluyita Boss, waliwo Sankalebwa so nga ate waliwo olulala baluyita Bwotyo olwono yalufeaturinze ne Daddy Andrew wamu ne John Black, kulino olulala kuliko olulala baluyita Toliweka ano nalulabyeko ku YouTube channel yenga lwafulumye dda ndala tizinaja. Ba producer bakoze nyimba zino kuliko producer Bawa, Daddy Andre n'abalala bangi nnyo ate ba writers kuliko Daddy Andre Nisenre Yesoman Lafiki Dr. Jose Chameleon n'abalala abasobodde okukikwatamu awo. Ennyimba nnungi nze nazuuliddemu naye lwasinze okunyumira lwe luno olwa Dr. Jose Chameleon naye lwe bayita Emergency. Kale n'endala bwe n'abanziwadde obudde tomanya nazo zisobola okunyumira naye just know everything was buli gw'omanyi yabaddeyo ate ekyo ne kibanga kinyuma mu ngeri emu oba endala. Guess what? Ani yabadde omugenyi omukulu yabadde Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga. Wali mu bitiibwa byonna kitegeeza ki art industry oba kyonzo okuyita abayimbi bonna abakola art bwabanga batandise okuba nti bakola ebintu nga bino kiraga nti okuyimba tekukyali kuli okwali okwabadongo era ng'omuyimbi alina kubanga awunya engatto, omuyimbi alina kubanga akola kwega abayimbi bali balina class mwe babatwalira naye ebintu kati bigenze corporate. My God, kintu kyabadde kiyitirivu nnyo. Katikkiro Charles Peter Mayiga buli serebu ng'alwana okwekubya naye ekifaananyi abayimbi balaze Spice Daina omukwano kumpi buli muyimbi gw'omanyi mu Uganda wano yabadde ajjukira olugendo lwe okuva we yatandikira konsanuula paka kati EP nayo n'agifulumya yatukubya omuziki. Bannange kyabadde eri red carpet nefuuka red carpet. Abayimbi abayimbye kwabaddeko Irene Namatovu yayimbidde Katikkiro Charles Peter Mayiga, Mawulanda and Rain ne bajjawo ne bakola comedy ate ba MC kwabaddeko MC Douglas wamu ne Nimrod. Ekintu ne babanga bakikwasaganya mu ngeri yakabi ticca kawuki yakibaddemu awo nga yatwaniriza red carpet nefuuka red carpet. Adag tweyayekoze ebintu banange nandujja yabaddeyo takaddiwa ali awo alinganga alina akuuma munda alimba namakula naye yabaddeyo Edirisa Musuuza Edi Kenzo nasooka kwata Katikkiro namubuuzaako ekyasinze okunyumira kugenda kubuuza ne kwalimba namakula nenga Lima namakula siye yakuzalema bintu byali bityawo naye anyway ebyo byaggwa kati bulamu butambula. King Saha president wa Uma to be naye yabaddeyo mu bitiibwa Winnie Nwach yaze yesaza akantu Juliana Kanyomozi wali mu bitiibwa nagenda nabuza Katikkiro Juliana akoze omubiri ate anytime bwaliyo concert ku Serena tujja kuba tugirinda. Sheebah kalungi. My God, yayingiddewo ne ngamba wow guno omukwano nga muyitirivu bulijjo bagamba era Spice ne Sheebah manya ki ne nalabya omukwano abayimbi balaze solida gwe. My God,
ewano Sheebah kalungi bwe yalinyedde ku stage n'alyoka agamba nti abayimbi abakyala kati ate bakikola n'amaanyi. Luli abasajja baali b'amaanyi nga bweyogera ku kuyimba osooka kwogera ku basajja, naye kati bagamba nti nabo ng'abakazi bavuddeyo. Sheebah kalungi okubyogera bino yabadde ayitiddwa Spice Daina okulinnya waggulu ku stage. Kasooke nkuwe byabaddewo era na biki bye yayogedde, oluvannyuma temwe nga neeyongerayo n'abayimbi ababaddewo. But this is amazing. I mean, it means a lot. Mumuengalo tezimala as she's coming. Oh my God! It's been a while. It's been a while. Let me tell you guys, she's one of my mentors. Yeah, the negative media has been trying to spoil that, but it's not gonna change. It's not gonna change. I love you so much, and thank you for checking our industry. This makes me so nervous. Hi, Spice. This is beautiful. Man, for me, moments like this as a woman, they make me so happy because I'm a feminist. I'm not a fake feminist, but a real feminist. So I really love moments like these. I've had so many of my fellow artists in the big building. I've seen the males. I've seen so many around you. But man, Spice is nice. Congratulations. I see you. I came here to tell you that I see you. I respect you. I respect your hustle. Yeah. I came here to tell you that I know the males in the industry started this by dividing the females so that they can keep winning. But now they can't do that again. We are going to unite together. We're going to support each other. I'm here today for you. Everybody's here today for you. I can't wait for the day I can do anything you would want me to do. I'm here, and I hope you know that I'm here. Thank you so much for inviting me. Guys, it's Spice's night. Let me hear say, female future is now. The female is now. Thank you so much. I love you so much, Spicy. Thank you for this moment. Good night, and I hope you enjoy. Benda yabaddewo mu bitibwa ono yankubye akama nti eno wiki gye tugenda okutandika naye wakati awo alina oluyimba lwagenda okuta n'olwekyo tube nga tululinda. Big Eye Big Eye yazze anagamba mwebanya ate wano wali seefu mbu tewali bucupa. Anyway, naye nga naye yabaddeyo. Clever J wamanzi wanani yabaddeyo bulungi nnyo. Abacomedian kwabaddeko Amadwata Nchiko namulabyeko nalabye kusenga Sebanga ne bacomedians abalala bangi nnyo. Shakira mumumanyi omuyimbi naye yabaddeyo bulungi nnyo. The Ebons bano babaddeyo bagenda kuba baddamu ate nabo okukola endaga zaabwe ennungi ennyo awo ku theatre La Bonita. Bagenze ne babuuza ne ku Katikkiro wa Buganda Charles Smith Mayiga bannange buli omu obwedda ayeegomba okumubuuzaako. Master Pilot wame chikompola naye yalabiddwako mukusin kwegamba ne tunyumirwa buli omu yali yatulako twamulabye ku olwo omukolo gw'okutongoza ennyimba za Spice olwo ne gulyoka gutandika. Yasoose kujja wali ku red carpet ifaananyi ebibifoda nga Cocos Fax 256 kamera ziri mu kumwetegereza yesaze ekikumbaawo ne bagamba yakijjeewa kya Ebrands oba yakijje Taki. Yazali smart oloba Spice gadgets ne bagenda ne bamwaniriza Spice manya boda stages ezenjawulo ne bamwaniriza mu swaga n'alyoka ajja naye nga tanatukuba muziki. Ajona Kajomozi yasoose okujja okutubuuzaako olwo yamaze okutubuuzaako Juliana wafomu bwati n'alyoka atusaba twagale ennyimba za Spice Daina empya ze yamaze okuba nti afulumya. Juliana
alina obugambo obutonotono bwe yayongeddeko n'ayogera nagaa nti tewali kwebifinga. Banangesaka okwogera bingi kubanga luno si lunaku lwa speech. Mwebale nnyo okujja kuwagira Spice. Nkaitaka Spice. Mwebale nnyo okujja kuwagira Spice. But most importantly, I want to thank all the musicians who have come here tonight. Kubanga baagala nnyo okutulabisanga abantu abalwana, abateewagira, abateeyagaliza. So I'm always happy to see musicians supporting each other. So it's really happy. It's really good to see you guys. Mwena bazemwe bale nnyo. I tell the Spice Daina mwana mulungi. She's a lovely girl. You know? Anyone who's met Spice, I tell Sijubisa kubanga mbuba mukologwe. Anyone who's met Spice, she's a lovely girl. Her heart is so pure. Spice will check on you for no reason. Miss Spice makes time now checking up. When you need something, she's there. I call Spice Nemuga, I need something, and she's like, can I come now? I can come right now. Like, she's the sweetest human being ever. So Spice, I love you so much. But most importantly, I'm so proud of you because getting here takes a lot of work, especially for women. Being in this industry and you're a woman is not easy. So you need to respect every chick who's made it and come this far like me. You need to respect that because it's not easy. We live in an industry where a woman is judged more than the man, and yet we have more responsibilities than the man. Guys do it in sneakers, we do it in heels. And then we also have to have babies. And then we have to take care of our husbands and still be. I'm just saying, women, Katonda yatutonda na atuteekamu ekirungo. All right, ladies and gentlemen, I want to take this opportunity to introduce Star Girl, the EP. Put your hands together for Spice Daina's EP. Tonight is a special night. Star Girl, the EP, ladies and gentlemen. Just before you go, can I take a picture with you, please? I'm just saying, women, Katonda yatutonda na atuteekamu ekirungo. All right, ladies and gentlemen, I want to take this opportunity to introduce Star Girl, the EP. Put your hands together for Spice Daina's EP. Tonight is a special night. Star Girl, the EP, ladies and gentlemen. Justly done for you guys. Enjoy it. Okay. I'm going to do the same. Put your hands together for Juliana Kanyamozi, ladies and gentlemen. Spice nga tannaba kututongoleza nyimba mpya yasoose kutukupa muziki ate nga ali ku live band. Babu Corner. Live band yabadde akyayimba Catherine kusasira mama kabina n'alinnya ku stage n'olyoka ndabira omuziki abantu nobwedda abakanya bakuba engalo nga bakuba banna ekyabadde wali kusasira naye abantu bamukowa bubi alimba. Naye nga byonna
byabaddeyo nga Spice Daina atongoza ennyimba z'omukaaga EP enamba Charles Peter Mayiga naye yagenze n'amubuuzaako Spice n'agenda n'abuuza ku mugenyi we omukulu Katikkiro Charles Peter Mayiga. Nabaddewo nga ndaba era nga moga byonna nembikuwa naye nga ate nabadde nfuluma nensanga big size Pepe Cool yazemu kikerezemuko era kamera zaffe twadde tumaze zizingako nga tuli mu kwoleka kuva mu kifo kino wabula nkusuubiza nti nja kudda ate nkuwe speech ya Katikkiro Charles Peter Mayiga yo yabadde etya mu bujuvu bwayo wekumire ku Kakos Facts 256 ebinyuma na buli kimu bibeera ku channel eno n'amawulire agatambula mu ggwanga ate tuba tugikwasaganya mu ngeri ya kabi aba higher level tour and travel agency bagamba lambula nabo bye bye.